singa nakimanyanga bukyali nti natondebwa kubeera mukyala namba 2 singa ndi musanyufu nina n'abaana 10. You guys, I have weighed my life, the people I've dated, natondebwa kuba mukyala namba 2. All my best relationships have been with omusajja ayina omukazi. All the good memories that I have in my life nga nina omusajja na yali musajja nga ayina omukazi. Abavubuka bena datinga nga tebalina abakazi siina kembajjukirako kujjako kubawanda oluluso bambonyaabonya singa abasajja by then nga sinina bakubeera mulabufu nti ndi namba 2. Abasajja bangi bali bankwana nga bansuubiza buli kyenjagala ensi n'eggulu naye nalinga mbagoba kubanga balina abakazi obusiru. Naye kati nakitegeera nti nze ndi mukyala namba 2 kye natondebwa. Ate temujja wano nga muŋŋamba nti teri Katonda tatonda nga muntu nga asazeewo abeere namba 2. Wakisomawa mu Bible mbuliraayo omuntu mu Bible mbuliraayo nti mwagala nnyo okuleeta Katonda mu buli mbeera. Mbuliraayo omuntu mu Bible yafumbirwa n'abeera mukyala namba 1 n'atuuka okufa nga tafunyeyo namba 2. Buli musajja mu Bible yalina omusajja asuukamu omukazi asuukamu ogwo. So everything if you want to relate it to the Bible ojja kuleeta verses nange nkuleetere ezange. Okitegeera most of you mwekwasa nti omusajja omufumbo omukazi wa ajja kukuta ajja kuloga ajja kundoga. Katonda bw'aba yasalawo nti nja kuva ddogo nja kufa. Naye Katonda bw'aba yasalawo nti sijja ddifa era sijja ddifa. Kuba bw'anansijera omusajja ajja kuddamu afune omulala. Ye bw'anandoga nga kitegeeza nti ye talifa eventually naye ajja kufa aleke n'omusajja ku nsi baleme n'omuziika naye. So eyo si ye point ennemesa omusajja omufumbo. Kuba nze njagala musajja so si mukazi kati omusajja mukazi talina wayingirira mu kundoga n'okumumanyiira. Ate sinze mba nkwanya omusajja owinga loyalty to his wife more than me. Sinze agenda ne ngamba musajja gwe jangu nkwagala. Omusajja yajja nangamba mukazi gwe nkwagala ate njagala kuwasa. Ekyokusatu lwaki nandyagadde nfumbira omusajja ayina omukazi. Nze banange I have social anxiety. Mundaba wano ku media wano nga neeyogeza neetiribisa nkola kino na kiri because I'm alone in my house. Nze nina social anxiety and pressure saagala beera mu bantu nga all eyes are on me. So bw'obeera omukyala namba 1 omusajja bamuyita ku mbaga olina obeera naye, bamuyita mu kuziko olina obeera naye, buli mukolo gw'ekitiibwa gwagendako olina obeera naye mpagala. Sibisobola. I do not want that attention on me. Sibyagala. Naye mbeera mukyala namba 2 events zengendako n'ono mwami ziri limited. Si nyingi nze kiba kyenkolera. I don't like that limelight. Ekyokusatu most women bagamba ekyokusatu buvunaanyizibwa. Before I go any further, buvunaanyizibwa. Omukyala alambemu abeera almost n'obuvunaanyizibwa obusinga obwa family y'omusajja. Maama yakoze kyadde, taata kyadde, abaana b'omusajja abakulu biki. Nze saagala nnyo obuvunaanyizibwa bungi. Njagala obuvunaanyizibwa naye buli minimu. N'omusajja wabeera n'omukazi we obuvunaanyizibwa obusinga baba babutikkooli omukazi asooka. Nze obwange bubawo naye buba butono nnyo. Ekyokuna abakazi abasinga bagamba nti bw'ofumbira omusajja alina omukazi, omusajja bw'afa amaali yonna egenda w'omukazi asooka. Bwe mba mufumbo nange mba nkola. Nze ndi mukyala nasoma. Saasoma nasomera ddala. Nkola muli musigumu mirimu 2. Nkola busente bwange size nnyingi naye bummala. Meaning bwe nfumbirwa sijja kulekera okukola nja kusigala nga nkola. Ate bwe nfumbirwa ne chance y'okusavinga eba y'amaanyi gw'omusajja aba ndabirira oba okitegeera. Nze obufumbo sibuyingiramu kunoonya byanfuna mbuyingiramu because I'm in love and I love my man. Kati ebyogamba nti omusajja bw'afa namba 2 tofuna bintu si kizibu kyange. Besides omusajja ono gw'osuubira nti ajja sooka omukazi okufa gw'omukazi bw'osooka okufa what happens? So tuleme kwashumunga nti abasajja bebalina osooka abakazi okufa. No. So all in all, me I'm a second wife by birth. Like nchimani emyaka gye mmaze ngenda nkiraba because all my best relationships have been with married men. Fine tubeera twawukana because of any other reason lwaki abantu bawukana, but I have best memories n'omusajja ayina omukazi. Abavubuka bankabiza bambonyaabonyeza saawa 4 ye abatana bakwetegeka kutekinga any other step. Mubeera ate abeera abakwana nga mulinga 7 mwena abalimba. I am not married, my only girlfriend nenga mwena abayisaamu eggaali abasiga ebiwuka. So me, a married man is my ideal dream man.
bwe kiba tekikukolera tondeetako obusungu bwo itisooke gwerinda alisinga ajja kuwasa oli mufuna myaka gyenkaaga eyo naye kati togenda mufuna byebyo mubeere bulungi